Oli kuwanda boy UG akatambika bawa Don Asia akafulumye wamone kadama bibino tobisubwa atenga yeba bichagulanyi wamone Boboin bainache bagamba bikabya atenga okufa kwa mukulu Sesebati bibino na byombirese kitalo dala nga wili enkola ya feka video mbade sabo kampeleka like toberenga tusobolo kweyongera mu maso era gwe nata na subscribing amambi mbade saba subscribing nga ngongwe kujukiza sponsor wa Haji Kivumbi agamba janga kulombere duwa ebizibu birenga biterera kale olunaku olwajo Sesebati avudeyo nakaba maziga nga abantu bebapate bamubisi ndoza ka video mbade mukalaba ka saturating nga bambe oli akozesa ekifanani kya Spice Diana moreover Spice Diana yakute ekifanani kya Spice Diana nakiteeka kali sina kifanani yakute video ya Spice Diana nga afanana nga akaba nakwata iyo video nakwata ekifanani kya Sesebati nakiteeka ko wali ku TikTok nagamba kale kintu kibinyo bambi nakwata video nakiteeka mu nefula nga Spice Diana abisani amubise iranga icyo kintu Spice Sesebati avude nakivumira kankulekele ka video ka Sesebati bambi mumukabiza tajja tubaye tumanyide mu ya comedy naye nga olawo musajja kutuka kukaba bambi kambalekele ka video. So someone just woke up and decided to announce my death. Nathan go from become Sesebati as a sale and moreover using Spice Diana as image. Banange kati wano we mutu sebo ne banyabo muvudde mu kukola content ne mudda mu kusabula abantu kati mutase kubika abantu banange eno engage mutase sinonji by the way because in me the way I became successful it was content, pure talent, not attacking anyone. Atenga ebya Sesebati tubivuddeko Don Asia kuva we yava ebweru jukira aleka Don Muhammad yamulekayo kati kigambebwa wale kadama yavuddeyo nasindika video y'obusego ya Don Asia ya Don Muhammad nga akolachi amukwata iranga yo video full figure yabade nayo era full figure yagituwade ngenda imbanyi kulekela ka video mu maso oberengo laba era nkomeo na mawulire gandi akadama ya filide Saudi nga bamusebusi ne bamusiba amagulu bambi bikabya amaziga kakulekele ka video ka full figure iranga nkomawo na ga kadama kwe basebusi Tusinga kwewunyisa iranga kwetaaga obuyambi okwana full figure nga ndi ku mavidiyo nkusaba nga nkwegayirira ofuna engeri yonna gy'osobola okunyambamu ensonga z'omwami wange ye zez'omwange naye twabadde n'enteekateeka nga twagala bw'anaaba akozeewo ku kasente n'atuuka ekiseera nga katalagala kunda ewaka nga tusobola okugenda awaali omusango ogwo netusobola okugwengana ne tuguwoza oba ne tufuna looyo asobola okumuwuliriza ne tusobola okuguwoza fayiro ne bagigala. Ekyo nakyo kisoboka naye nga omanyi ebintu by'ebintu biba byambeeyi kiba kyetaagayo akadde. Wangi mukwano nambi waliwo omukisa gwonna okutegeeza olaba mukwano ng'ogyeko besides media obulamu bwembadde mpangaliramu nsobola kugamba nti mbadde nfunayo kiri awo naye kuba nti mbadde mukazi mutetenkanya mukazi ateetanira byamasanyu byakuseevinga kubanga bano abaana mbadde mbafunira emirimu oba basasuddwa akasente k'ennyumba n'enkakuŋŋanya n'ensasula ennyumba kemansigazizaako nange nsobola okweriira atenga ebya full figure tubivuddeko kigambibwa Farida Nakazibe olunaku olwaleero akedde mu mawulire malungi nnyo era bambi Braila yajanga blessing mu family ye bambi era nga kigambibwa nti no Farida Nakazibe yafunye deal ne Omo ndoza Omo fena twakula nga tuwulira Omo fena tuwulira Omo MTN ani mnomi kati Omo yamuwadde endorsement nga kigambibwa Omo yamuwadde obukadde obusuka mu 10 era nga bambi Farida Nakazibe nawona oli bambi tukwagalisa emikisa nga fe abawanda boy UG atenga ebyo tubivuddeko kawalo kadama gwe batidde Saudi Arabia mu kitalo nnyo bamuse bubi nnyo nga okiwulira bamusibya amagulu era nga ka video mwenginduka kuwa maasawo ne bamusiba amagulu ne bamutta
ka video kanga kulekere era nga ne kati singa ayogera ebisingawo ku video eyo. Makampani agaleeta abantu wabweru mu following up ku baana b'abantu banne tufa tugwa oba nnyinaffe bafa. Tunulira omwana w'omukazi wuno bamusse bamutuga bamutaddeko emmundu kyokka vidiyo etambudde gavumenti musirise temulina kye mukola. Wano fe abasinga ovaako omusolo bankuba kyeyo gavumenti mutufeeko museewo enkolagana muteese ne bano abantu tukola kinene tulinga balubu naye tufuna kitono. Tolisanga mu Philippine afuna kakadde wano Kadamu omunauganda akyasinza ofuna ssente entono. Abafilipine bali mu ssente nnyingi, bakameruni bapakisitaani. Gavumenti mutuyambe mwebe mupi twabayiirawo omubiri buli MP oba wanupu oba wenaalemu twabayiirawo omubiri musirise mutugulaza mitwe gijjuddemu miwumbo gya bikoma nnyoko mwenamwe bikadama mwefeeko mbodooli mwe babatta muze mukweyambulira ku TikTok kuno amulira gw'oyita naye kubulire empisa zo obeera ng'oyita ne banno ate tubeera twekuba olwali bulijjo kuba ffe engeri buli omu jakubiriza munne okola ekituufu. Katubeera basajja abajjudde bwemba nkomawo bwemba siri waka mbeera mu bafumbo bannange era omukyala abamugumu nga ndina essenyonyi musajja mufumbo agumidde abamugumu nga ndina enubyanuli musajja mufumbo agumidde kati atagenda kuba mugumu nnyo nga ndina ezaake musajja mufumbo agumidde. Ate no tuweseza ekitiibwa naddala ffe nga bakatuliki bulijjo ntambula n'emikwano gyange eri mutwe mukatuliki nnyo sapule temuva mu mulago zaake mukatuliki nnyo sapule temuva mu mulago naye batuuka ombulizi n'agamba kati abeetegese obulungi nga te bakatuliki mwe muba musembera zaake abadde nga asigala watudde naye eri mutwe asigala watudde sebo nkwaniriza kati ogenda nakutandika okusembera naffe. Basebo ne bannyabo olunaku lwaleero yakwongera jasi kubiriza abavubuka mwenna okwempresinga ekitiibwa eky'obufumbo. Bakyala baffe babeera nnyo naffe naye nze emyaka gyemaze ku nsi kuno ngize nti ebyo omukyala osobola omukolera ebirungi byonna, osobola omuzimbira zigolofa, osobola omugulira emmotoka ez'ebbeeyi, naye omukyala abeera confident nnyo ng'omuwasiza mu butongole ekyo ekitiibwa omukyala kyabeera nakyo naye n'abeera confident. So njagala okuyozayoza amanyinaffe Bridget nti mwebale kutuuka kukula lino akati bwe tulaga tulabayo ffe abamu bwe twayanjula wayitawo n'emyaka ne tukuba n'embaga naye kakati ffe twanjudde ng'ate n'embaga tugiraba eyengedde. Sebo tukuyozayoza nnyo nyozayoza ne bannayuganda bonna bonna ebirungi batuuseeko mu kaseera akano akatono n'ebirala byonna byonna Katonda mulungi nnyo. Katonda akoze ebyamagero ayongedde tulaga nti w'amaanyi, ayongedde tulaga nti ne bw'oyita w'amaanyi otya ye gyali waggulu. So twongere okwekwasa Katonda, twongere okubeera abantu abalungi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gwe ali ku mukutu guno gw'olaba si mulala ye Haji Sulaimani Kivumbi omusomi w'eddwa kola ku bizibu by'abantu ebyenjawulo omuli ebizibu ebya bizinensi, endwadde eziganya okuwonesa tegerekeka, nina n'ekyoto eky'emikisa omuntu kwempandiika amannya go ku lupapula n'ensuula olupapula olwo likeddwa mu kyoto ekyo. Ebizibu byonna ebikuliko ne bibeera nga bisiriira era ng'oyagadde okubeera ng'onsinkana ojja kuyita ku nnamba yange ya Airtel 0752 20 61 37.